kati ekifaananyi ekyafulumye is it true desire ali lubuto oba kwanza nzondaba no ekifaananyi kyo nga kyo bwe bakukyogerako kati embanjogerako kyokka ekifaananyi kyo it's AI simanya kikoze naye yakoze bulungi oba ali mu bunabbi oba alina message gyayisaawo abantu katonda bapolisi kisana okuddamu okulabako ogambe AI kyo ekifaananyi kyo nga kyonze kyo sikimanyi naye omuntu yakikoze ayinza okuba alina amaanyi gayimiriddemu waliwo abalanga okujja kwa Yesu obulamu bwange nnyo siri nnyo mugezi biki kitegere naddala mu bintu byenda bibina okubeera ewange waka biri personal yeah you get bafulumiza ekifaananyi ya kati naye kyegamba nti kati watyanga ali lubuto watyanga yazaala kati long distance relationship okikwasaganya otya tobaaka uluusi n'owulira nga mami ddyo oyagala mulabako naye nga kiba kitegwa okikwasaganyizza otya long distance nagamba kayimba nkuba wakayimba bwe nkumisinga simanyi enkunyanga nimbawo ennyimba ndutegere kati ze ennyimba wezigaana nga ngininya ngenda kati ekyo kyekiroto kya Mukama Katonda wange ya Allah subhanallah kati ekyo ekintu okiraba buli muntu akyagala bw'obanga olina omuntu gw'oyagala nga ali bunaayira nga bw'omumisinga ennyo ng'olinnye naye kati jjukira relationships ezimu long distance katabu tekabaamu yadde sitiika onaayitawa tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 75568938. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kumukutu katuli Cruise Exclusive Alan Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira abalabi bange abalungi abandabira ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive mwebali mwebali tuli proudly powered by banaffe aba Kasirye Breeders Emityana abakutegeeza nti gwe wenna omuvubuka omwami omukyala oyagala tandika kulunda nte nzungu ate nga otandika faamu ennungi tetumanyi ng'eki gy'oyinza tandika faamu nnungi nga teweebuuza ku Bakasirye tugenzeeko ku faamu kulambula kulaba ku bantu balina bintu birungi ate bo baabikola batya kale itayo ku faamu awo Emityana ekintu kibe nga kitambulira ddala bulungi nnyo ate okwo kugase Wamato Estate Management gwe omuntu alina apartment so alina amayumba g'abapangisa naye ng'olaba abapangisa bakusumbuwa toyagala kuddamu kanna bapangisa bano ba Wamato bo bakimala dda bakwata ssente zo ne beziba za mwaka ne bazikuwa omulundi gumu guno bakwasa amayumba bo ne basolooza babayita ba Wamato Estate Management kino kibanga kitambula ddala bulungi nnyo maridadi sana ndi ne omuyimbi awandiise era yawandiikibwa mu bitabo bya gospel industry mu Uganda Taleera iwe yateekawo naye maaka ye alina kinene nnyo kyagasse ku gospel industry naye nga mulina olunaku olwaleero kabadde akaseera kawanvu nga munoonya wano nawali naye nga talabika musajja abeera busy ate abeera in and out of the country ate nga musajja mufumbo najeje emirimu gimutwalaganya naye abaagikolera ddala bulungi nnyo ddala nine musajja Levikson musajja muyimbi wa gospel musajja muyimbi wa Katonda to blessing through his music and sanyusa okulaba ssebo olina ringa ennungi ennyo mbadde sigirabangako
Ekitiibwa kya Mukama. Kandabe. Levikson. Kati eno ya ringi je mwetako ne desire. Kane desire ina bweti. Zifanagana. Esinga ne yange ebbeeyi. Yena nyino gitambulira. Gifuna. Eya desire. Nagitambulira nnyo ye esingira ddala n'ebbeeyi. Oyine essaawa ennungi. Ekitiibwa kya Mukama. Tukulaba oti ndabe? Nawe yiyo nnungi. Nnungi naye nkubuulire. Ate Levikson bw'oba oveewo omuntu alabirawo nti ova waka waliyo omukyala. Ayinza okuba tabeerawo nnyo nnyo naye nga alaka ku video call akola adictatinga byogenda okwambala. Wow. Levi. Oli smart. Neyanzanye taata wange. N'ekisaati kyokka ky'okubye kiragirawo nti olina omukyala ewaka. Kweri. From down paka waggulu. Ekitiibwa kya Mukama. Kyala yeebale kulabirira bulungi nnyo. Amiina. Ya Mami D weebale kulabirira musajja ono. Omulabiridde bulungi nnyo. Era Levikson asiimye. Twali tunajja kamera naye asiima bwongerwa. Ya. Sooka obuze kuba tulaba mwami wa Desire Luzinda tusooka tugende mu maaso. Nsanyuse nnyo okulaba. Alan ate n'okwebaza nnyo. Bwe ntuuse wano mpulidde essanyu lingi nnyo. I'm so proud of you. Ndaba, I see everything you do. I see how you know, engeri gyo supporting abantu abalala. Kale nkulabidde ebbanga ddene. Nnyo Levikson ali musajja wange. Very proud of you. Katonda ono akwongerera ddala okusitula. Era ntuuse wano ne ngamba wow. Ogenda mu gym Levikson? Nkuba nnyo omupiira. Kubanga Levikson nga twali wamu. Ati munaye kati emmere nze ndya breakfast ne lunch. Stress ye malawo. Kali musanze wano nga musajja wattu. Anyway, nsanyuse nnyo okubeera. Bw'olaba Levikson wa nnoonyoomu n'olaba Levikson wa passport yange. Naye nawe bw'olaba oli ow'ejjinja n'olaba ono waliwo enjawulo y'amaanyi. Levikson kama w'amaanyi. Haleluya w'ekitiibwa. Nze waliwo lwe nkulaba Levikson. Olunaku lwe nakulaba ne ono mwami ayimba gospel Mowen. Yani? Don Mowen. Agamba Mukama. N'omunange bijja ku. Olaba Levikson ne Don Mowen. Naye byakutiira. Batudde wano waliwo enjagala. Ojja tuukawo. Nze ate teri kintu kyasinga kunsanyusa. Olunaku lwe wasooka okulinnya ennyonyi n'ogenda e Bungereza. Olimba? Nali very happy. Nali ne manager liyo nalaba ku social media. Ngamba bambi. Mpulira essanyu. Ngamba ssanyu ki? Mugamba mwana. So mind alanise wakati ali Bungereza joga. Nasanyuka nnyo because I remember those days. Ngoyagala nnyo genda ebweru nendoza kati ennyonyi yakutama sejo. Yantamamu. Kati ntulano mirembe Kampala ne Okitegedde. So naye twebaza Katonda ku lw'ebirooto byaddamu. Ate era tusaba Katonda n'abali eyo they should look at you. Babanga ebirooto byabwe byafa nga they are not dreaming anymore. They should keep on dreaming because people like you, you know, you give them hope. You know, so when kulaba ngo winninga, it really shows me all of us, you know, tuvudde mu families za kabi. Tubadde baana banaku nnyo nga tweyiiya nnyo. Ne Katonda atulaga omukono gwe n'atulaga ekisa kye. Nti leero tusobola okubaako ebirooto bintu abantu abangi baloota nga tefe Mukama atuyambye n'atuwa ekisa ne tubituukako. So naawe ali eyo yenna ebirooto byo tobikiriza toggwa mu maanyi. Like your time is coming and when your time comes nobody can fling with it. Okay. So buli muntu yenna akaseera ke ngala ni watudde wano CEO mulamba, you know. Yes. Nsajja wa maanyi nnyo, you know. Wano simanyi bamu abali tumunatuka kwa naye wano TV number. Screens ziri wali buli kimu kiri wano tulina zi fridge ezaka buli kimu kiri wano. So toggwanga mu amaanyi. So ali eyo naawe beera n'okukkiriza nti akasalako kalijja. Tunuulira abasajja nga Alan ba Levikson ababeeranga ku street z'e Kosovo, zinabeeranga ku street okwo n'abadde juzi wano nnyumiza omusajja mugagga mukwano gwange mugagga nnyo. Batabadde tudde awo amanira evi
wulira story yo tulina diru gye tuli mu kugoba okugusa nanga mwana nevi nkujjukira story yo n'ogamba nti wali osaba nusu 2 zuma ala nabeera ku street ng'ekintu kye nayiga mu kamwa enusu 2 era nga abasajja bavuuka basinga bampita nnyo waayo gwe 2 storage ansaba nnyo 2 nga njagala nnyo nfune 2 ebyo nguleka akatunda ne kagundi kakecha kakabirangamu akagundi ka red akasayi kechi wakasayi kechi akasayi malingi ni mu kibanda ndabe movie so katonda ddala akolera ddala bwoba ng'omwesize so buli muntu ali eyo munange wesige mukama ate omuleka afuge mu bulamu bwo. The Bible says we are all created in God's image. I don't believe God would create a failure in his image. So nobody is going to fail. It is just that obuzibu bubeerawo abantu beerabira okugoberera akaseera katuufu Katonda ke bakolera ne baagala to competing n'abo Katonda bawa ne mbulamu oluusi oba osenvula nera kwa gobo ina speed gy'oyagala ne weetunuulira gy'ovudde. Definitely you get naye ate n'ekirala kisinza okulemesa nnyo abantu ogenda mu maaso Alan okulaba omuntu n'olaba Alan ng'akutte nawe n'oyagala mangu nnyo okola ki okukola okutuuka ku level gy'aliko nti ogenda maliriza weemenye because you're in a time that is not yours. Buli muntu ku nsi alina what we call prime time. Kati gojja oforcinga you're using a lot of energy. The more you use a lot of energy you're hurting yourself because you're running the time etali yo si yo nti abasajja bajja okudduka nga ne Usain Bolt nga badduka nenga bamanyi tuzze tudduka naye omusajja agenda tuwangula because it was his time. You get so nti ogenda notuuka ekiseera Katonda bwe yandikuweeredde buli kimu ekikyo nga wakulubuka face bazaasa because wali okola nnyo n'oteekamu by'otalina teekamu n'ogenda masamize by'otalina genda n'okola ebintu nebitasaanidde because you're trying to force what is not yet for you. Ekitanaba kubeera kikyo gwe atoli mu kiforcinga. So people should learn to know that buli muntu alina akaseera ke. Alan Wabanga is the one winning today. Let's celebrate him. Let's thank God for what he's doing in his life so that we can give God more reasons why we should be next in line. Kubanga Katonda n'okutusinza akabira mitima. Fenna tuli mu line. Okitege fenna. Fenna Bible gambye tugamba twatondebwa mu kifaananyi ki. Oba kuba Katonda wanditonze failure mu kifaananyi ekyo. Katugwacho loza Katonda yasobola kikola. Nire tusobola kufuna ba Alan mweno room. Nituwajuza they will suffocate and die. Tulina okubeerako ne Alan asooka. Then wajja n'omulala nga Alan bwagenda ku level endala. Nebina abantu bagamba nti omuntu asobola okubeera top n'agwa. Sometimes I believe it's a choice. Tata utasobola kusomesa akutadde mu school fees osomye naye atoleke kufuuka kintu ky'amaanyi. Akusomesa era oyagala ofuuke ky'amaanyi. So kitegeeza tasobola kujjako kye yakuwa. So yo Katonda bw'atyo bw'ali justify choices affe. When you reach there n'ogamba at the end of the day I'm Levikson. I've been singing for the last 16 years. I've won awards. I've traveled the world. I've been on the biggest stage with international artists. Chiche chinkozesa. Most of the time we sing ba management yange mbuza ne guy. Buli kasera twine nyimba. Ne buli kasera obo recordinga. Buli kasera bira mu studio. Every day chichi. But tunuliyanga they don't know what it means. Because every time I go to another level I need to hate where I am. Oyina okukyala woli ogenda walala. So oyina okubeera nga oyina ogwo omululu ogw'okubanga you're becoming better and the more you become better, be humble. Levikson, before nga tunagenda nnyo mweno interview nako olwaleero, I would ask you kindly, waliwo oluyimba lwenjagala ennyo lwenjagadde osooka omblessinge nalwo before this show kicks off bulungi because ya kicking off bulungi baluyita blessing. I love that song. Olunaku luno bakedera nga nkwebazisa n'ebiri bino obimanyi nnyera ng'ontegeera nnyo yegwe yansuubiza buli kye ndikwatako kiraba omukisa kitange era nonsuubiza buli bwe ndirinya nga wampadde omukwano ati nfuluma kitange
Ndi mugumu kuba wansoseyo ab'ebitimba batega mukwano tebamanyi titwabaguddemu kala kolimiro ya kolimira abigwemu y'ebitimba bakimanye yali solyo. I'm blessed in village and town, more blessing. Kye kyakupushinga okuwanika olulimba? When studio twalukola n'omwana mwita Joan Dush. By the way, we wrote it together. Wadne simwao. Joan Dush is an amazing voice. Waliwo mukwano gwange ali eyo mu America. Tumuyita erinnya lye ninza otalyogera nga biri kuba tulina nickname gye tumuyita naye nickname kale kanje kwali kyali nga ali mu America kubanga sometimes oyogera ekintu balanko kiyita omuntu naye nga kyamwe babiri. So this guy yankubira n'angamba nyina omuwala eyo bambi ayimba bulungi nnyo biki njagala bambi okola olimba naye nga bw'omanyi nze I love music. I believe I can share what I have with other people. Nistabako chinsala. Ninzirukira mu studio nenkola olimba n'omwana and the song became a blessing. Just like she's that. An amazing voice. I need nyimba nyingi nnyo. People should really go out there and check out her music. Joan Dush, very very talented artist. So nebukola that wonderful piece. piece. Blessings, yeah. Osabirawa? Sabira ku Word of Life Community Church Kosovo. Ani musumba? Pastor Deo Mwanje. Oh. Do you pray every Sunday? Yeah. So when I'm in the country, I'm attending a church. But I listen to someone is even when November and kunyonyi nemba ndiwa. Like na ye buli wa Sunday we mango wendi mbera ku church ku Word of Life. Era abanda buli bajja nakatebe kangawo ke mabega ke ntula mwawo. Okay. Just in case nga Asha yebasemu nga Asha people in. Hey. Yes. You also usher people in? Yes, I do. Okay. Yeah. Nalina Sunday school teacher. Nengo obulamu buno gye wako mugena maaso. Nagenda okulaba nga ndaba situukiridde bulungi. Okubanga nsobola oyimirira mu maaso g'abaana abo nemba preaching because I believe I need to be so pure because they are pure souls. I love them, I respect them so much. It was a very sad moment when I announced nsigenda kudamu kubeera Sunday school teacher kuba mbazadde baabwe n'abaana bennyini baakaba maziga because they used to love me so much. Naye nalaba industry yali entwala speed ng'olumu oveeyo ku Saturday ng'oba wanyiigaganye n'omuntu okitegeera ebyo promoter batya kusasudde oveeyo mu byalo kwegamba n'ojja n'obulimba nti olaga abantu nti oli musanyufu naye I would rather lie to a very old man like you than a child. The babies. Yeah, so nsalawo ba Sunday school nembita. You're that person eyatandika okuyimba gospel mu era where abantu bayite bannamanya nnyo gospel no waffe wabavubuka wa Chikibombe where beats or digida but mo beats naye nga you love your God in a swagful way. Yeah. Bulijjo njagala okubuuza nti wasinzira kuki ng'omuvubuka omuto koze gye emyaka bangi bandyagadde okuyimba dance nga bayimba wansi naye what pushed you as a young man omuvubuka okuyimba gospel? I think it is my story. Ne nkolagana yange ne Katonda ne byenna bakuyita batya no oba nkuyita omukago wetwatta ne Katonda. I didn't know that it will not be easy when I nkitandika. But I remember when I was a child, you know, bulamu bwe nayitamu, maybe we'll tackle it mu maaso eyo. Bulamu bwe nayitamu tebwali bwangu. Kati nzijukira okugamba Katonda naddala mu ezo moments we nalinda banga next manyi twali tulimu ebyobubbi mu community eyo mu Kosovo biki nga tuli bayaye nnyo. Kati nga ndaba bakyali bafa Godi bamuse Godi Father naye bamwokyeza mu zone eyityawo nga ndaba mwana anytime nzaddako. Ebiseera ebyo nowone SPC balwa SPC bajjukira bali batambula bankwatako ne radio ate nali sijibye nali njije na wa Musumba tugenda mbino biki kukola bya dance biki ebyo ne masaba receipt yayo nga sijirina basaya ne bankuba empima matu ne bankuba emigere ne banteka mu line yaabwe eyo katwegamba nga ndaba bulamu bwange buno
nyinza obutamalako kati ng'omwana obeerawo embeera ng'enkubye ne nga Mukama nyamba sifa nga bana abalala abaana bali mu kufa bannange nanyamba ontaase simalira nga ndi mukomera. I'll give back to you. But I didn't know I was going to give back to God. Mwanga wona binoga mwana mpola. Kati nalinga yewola obulamu okuva wa Katonda. So nja kugamba nti Katonda yawulira essaala zange naleeta abantu ne bakyusa obulamu bwange ne banziza mu ssomero ng'okusoma. Kati nfuna chance nyingira church eno yalimu abantu abakulu bangi. Tandika okuba engoma nankuba ngoma mu church nekuba engoma nene ndaba nga waliwo ekintu ekimisinga. Netutandika ttiimu y'amazina nga bagita COTL Children of the Light nze ne Charlie Wanga ffe tugikulira. So ebinenda abantu batandise okujja nga vibe etandise okujja mu kanisa, abaana bavuuka batandise okujja mu kanisa, abaana batandise okutegeera Kristo. Kati nze okuyimba gospel, it's a very funny story. One day bino twazinanga ne batufuuwa ne bakufuuwayo ne bakufuuwa akasente bino gano n'oyagala ng'omwana. Kati nali maze weeks nga 2 nga tetuperforminga ku church ng'akayala kankalakata. Kubanze bwe nayi kama yali yampa favor nga bwenyingira ku stage bakufuuwa bantu basimba line nga bawanzi. Kati ngamba wayi kangendeko ku kifudu emengo nga waliyo olukungano lubeerayo olw'eggulu nga lw'amaanyi bayimbi baabira crusade. Yalinga like evening concert on a Sunday evening concert, something like that. Yali wa pastor Namutebi. Naye nga tanabagendere nga akyali wano ku kifudu emengo. So nengenda bwentuukayo nga ngenze nga dancer. Bwentuuka ne bangamba badancers bangi nnyo tetukyalina opportunity zaki yabadansa. Nengamba nkoze ntya ne bangamba osobola oyimba ne bagamba ya naye nga siyimbangako. Ne bangamba kweri ndiye akubye ebintu siri awo siri mu byonjo ndi mu kyafu mu nze nabeeranga ne ku church nenga zisula waka. Yes, nave waka when I was 9. Ngosula nansula ku bbala nenga mama ojali nenga naddukayo waka ng'omanyi omwana w'effujjo. And also at some point I felt like cause kibooko ezankubwanga muganda wange zaali out of this world. Nengamba wahi sanga wano siinawo kigenda mu maaso. Waliwo olunaku lwe tugenda okwebatiza ne nebatiza emirundi 2 nzija celebrating ndowooza ndi wakabi bakabina ne kakola akasepiki bali bakuyaka kibooko akabina ne kakola akasepiki muzeeyi wange nengamba wano kanveewo. So kati nyingira church nafuna sponsor yanzijeyo mwalo ogwo gwe nabisasiro ogwo nga nyina muka swimming pool biki obulamu wange buli eyo just I'm living mukwekweka because Charlie wange bali bamusoyo godi bamuta on New Year's. Kati timbu ya Northern Ireland ya bali bazungu. I'm trying to now the stories are coming in, but let's go back to the music. Kati guy nangamba gwe kidokwelo so yima ntiye nangamba nsampolinga nemugamba nkusampolinga mulimba nagamba original composition wagambye oli muyimbi. Nemugamba kali nenji ya oluyimba nendumukuba kali nangamba gwe kido ngoyimba bulungi nangamba genda ogamba oli omukyala koleki akuteke ku stage. Kati ntuukayo mayiba MC bako MC babeefula nabo bakabi buli omu wali abeera star. Kituufu tulina mu ttiimu yange tulina ekigambo kye tubayita abasigirwa. Omusigirwa abamuzibu nnyo nze gasho yakitadde buli kimu. I'm sorry abasigirwa abangi nange mwenyini sometimes beerako omusigirwa. So mune ntuukayo MC nangamba ngani gwa kuteeka ku stage abayimbi abato bamaze dde okuyimba. Nemga oli yangambye ntekeko nambe kati ogenda kukola ki nankwata ku mukono nando ono gwangambye unayimba bikyuno namugamba akana ko kayimba namugamba akana kayina eddobooza kawe opportunity olabe nangamba nyimbira amu nange okuteeka ku stage soko mpe musampo ne musampolingo nenjiyo oluyimba olulala ne musampolinga munfo kati tuweze nyipezeze nyimba beat mukazi nange omwana ngayimba bulungi ono sigwe kumpa ekituuti obampa ekituuti tuuka ku stage waliwo guy ali ku keys
ne mugamba zanya kyonna kyoyagala nangamba siwe tibwenkola nzanya n'abantu nga nakoze rehearsals nabo ngamba nate nga yagala okunnemesa Nemugamba kale nkubira beat nangamba nedda nenyina ono floppy disk small generation ino manchi kibeta floppy disk nechikuna kwata na jinsatinga muki mu keyboard nani ga play nemugamba yiyo nyinyi na hiyo oluyimbo olulala ku stage awo abantu banfuwa set nayimba all my pockets were full kati manva ku stage nisangira Christopher Bilas ne tikita bane Christopher Bilas yabulira jali abuli mbuwereza njaganya kaimba kebaita forward ne Robinson respect those are generals kati ne bangamba kido tulinde kao kati bana wazira limba manyi ba superstar kazi nendoza bagenda kumpa ki sente kama india ngao nganze limu kunonya kajja bava ku stage yanga gwe kido bamba unongamba kidongo kuba Nimagaye cha kabiri ninga ninde bakugwa kasawo tebagwa nemanga why kale bana nganda bati balina kibamuka why kale tunadamba nange sanso nyo balaba mbate banaga gwerinda ko olagawa kati nga balina embaawo nga balina n'ebifaliso bichi nibanga tusitulireko Nigena ali bad boy ndere ni mu Kosovo ndimo bikonde ndimo kuyingira ensawo z'abantu ngane ngamba bano already nyina sente zangi bano bangamba yoki bano ba superstar batalina wadde neso tebasona kumpaayo omwana omuto nezo kanne kyanga na kido tujja kukuba kiboko situla mangu ebintu sisi tudde bibawo yabayaye by force tutuukeyo kumbe bali bagenda tandika studio studio jwawuliranga jwaita Crystal Revolution katutuukayo natunulira fab na negwe kido wena jobera oli talented nice na kutegeera obulamu ndabo ulabe ko oli mutulimba gwe toina kiddako mugamba babanze sebo kwana nabatidde dda banyumya nnyo kuba kiboko ebyanzije waka kiboko ate nona ngamba ja kunku ola ne mbukulu mtu wangamba nti ja kunkuba kinyuma nnyo tusansamanye yo mpira no wonte manega kale gamba tunkubunkubirechi wachitegide so ne tugenda tukolachi ne bangamba kati from today you're going to start staying here wagenda okubera no nga gwe boss wano ku studio gwa isimula studio gwa simula ngato z'abantu twakola buli kimu so that's how my music journey starts ya gospel ne bakanga mu studio mu nganza longosa bikingasula mu studio nasula mbade emyaka mingi nyonyo nganza longosa mababe kulu bajja bonna abayimbi bonna bakabina balabira ba ticket baka Kid Fox ba Christopher Bilas bonna nabalabira nanze go batuma agendo gule emiwogo gendo tugule ovakado gendo gule chibi chayo obo kumacha bichi ngo uli na bulungi nawo balabako ya no nga wenzile wali mu community wali mbaga mwana nze tutubereri ne ba Kid Fox ngungamba yo kingatia era ono naita Kid Fox kusomero lya finali mu senior 2 na yimba kati yali ayimba ino je natandika omuziki long time veteran kati bwaba ayimba nateka mu erinnya lyange boy ovuga tugamba chi ebintu byuka dembo chi bango lekola chi bango noli wani yo yali gwambu yali dene nnyo yamvimbisa nnyo so that's how my music started but what I wanted to tell you nti when I had ganga ni mwana mto 13 years I thought I was going to be loved nalowooza ngenda kubeera welcomed everybody ngandaba nze baby wa industry amayibuli omagenda ku yanango mwana ngayi naye boy tebyali byangu first and foremost nali nyina nzo okuyitibwa kwanga kulala nakyo ne kishokinga abantu bangi ekitawanya abantu bangi ng'ennyimba z'ennyimba ne banjajinga ne bankuba nnyo radio TV ne mu makanisa waliwo ekika kya gospel bo kyebaagala nsiba enviiri kati nze bwe nkubulira n'engeri gye nasibamu enviiri yali fane kati ku church yaffe nali nkola show nga bagiyita Youth Hot Jam
kati nga mpita abayimbi abaliko baani vubuka abayimbi abatandika buli kimu nga mbayita bajje batukuba omuziki kwa omuziki gwabwe twali nga we dance to their songs the Sekou Martins baani kanne bana abayimbi abalala bato abali mu generation nabo nga bajja bashitegera ba Michael Visi bakopi Bly bashitegera kati bo bali balina enviiri kati no bajja ku church yaffe by the way bano bandetera I know they know bandetera okusiba enviiri nze ku church nganja galuwa bakade bikanisa banja gal buli omunga njagala nga banjagala basoka nga tebanjagala because of my testimony nga they even fear nzo kubira kumpi n'abaana ba ngulumu nemba ntambula byange ni mu community netambula byange nze omukazi akulana muyingire uyaze muyingire nayingiza abaana be naggalawo kale kwe gamba sibanenya because sali good nali company mbinyo naye kati nenjagalwa ate nnyonyo bategera omutima gwange ne banjagala kati this what happens kati ku church abantu nga banjagala nnyo abamama kazungu awo baani abonna bakadde b'ekkanisa waffe kati bwe ndeeta abayimbi bakupi Bly abo okuyimba ba Michael Visi bannange abantu babajajinga nnyo ne bayimba nga bonna batunudde bati nga balinga balaba basitaani ekintu ekyo ne kinnuma ku mutima wiiki eyo n'ensiba enviiri nengenda makezi omuga amanyimako jagala onteekemu obuviiri nakwata ekyangu nateekamu obuviiri ne buyimirira kwa ku Sande embandi awo nga zindeesi n'omuntu ng'agamba Kazungu bagamba mwana gwe ubadde ki ne mugamba Kazungu ndi mwana mubi nti nedda tonjagala sina mutima mulungi Kazungu ye maama wo Kazungu ye maama wo bamu ku bakadde b'ekkanisa ndi mwana mubi nti nedda zino just enviiri kyannumye nnyo abantu b'eggulu be nabaleetedde ku Sande wedde ne mutabalaba ne mubayisa bubi because of dreads namwe kati njagala mbalaga nti zino just enviiri tezirina akimakulu Kazungu owulira wali tonterawo mukono nti ye mwana wange ne mugamba kati lwaki enviiri zikujajingisa omuntu gw'otamanyi kati nze kambeere nazo nga nze omanyi at least otegere nti enviiri tezirina ki that's how by the way I got dreads sali fani wa dreads nubuviri ne bulemera tuke kiseera nga kyaki njireetera abarasta ne babakuba ne bateeka mwoyo kono bawanika ne basinza kwegamba enviiri ffe ne tuzigoba bwe tutyo kubanga enviiri it is just a judgment you see ojudging omuntu bangi nnyo abambala masuuti abasite n'enjambula mu bantu abo so but it was not easy ate abantu abatamanyi nanga was judged like the way these people judged my fellow artists yeah so tekyali kyangu naye Katonda natuka ekiseera n'atuyimusa kati omuntu ne bwakujajinga ate nange nyine engeri ginategeeramu kati nakula nti nategeera ani gwe nsavinga when you don't understand me I have no problem with you because even the one I'm working for Jesus Christ he was not understood singa bamutegeera singa simple to preaching kitofu okitegeera naye bw'oba tontegedde Alan Cruz naawe waliwo atakutegeera kale tuli livinga mu ensi bwetyo kati bwe nakitegeera kyobalaba Alan tomundaba akonze nenvaine newolereza nti nedda ebibagera bwe just sit back and yeah. When do you get your first breakthrough? Breakthrough as a gospel artist. Now we got Bakopi Bly. It was Television never cut it. Yali 2008. 2009. Yeah, 2009. When nakubira nonyoma. Nonyoma yafuruma 2018. I mean 8, 9 we yafukira hit. Omanyi I've always wanted to ask you a story about that song because banji nyo baragala nonyom if tolulirangako banga tolulabangako gendo lunonyeko ku YouTube but I know bonalo uliriza oyinza okuchanya za Vixen endala banga lyo luyimba luli so oyinza okabwa luyimba obijja ku mutima never just njagala okubuza about that song nakula mu video lo luyimba one video yali nungi nnyo by that time ninga ndaba mvubuka atalina ssente nze mundabe yange nga ebiseera nali ntandise okwegomba emintu ya music ninga ngamba ngokyali jinja nali nzize wali ozize wajja ddi mu Kampala najja dda nze nazaalibwa wano
naye wa story yetu yagala tujibagamba aba bajimanyi naye nalaba oluyimba olwo ninde bako Phenon yes ngamba nebangamba Phenon yo wa bei nino mvubuka ono nga bwe mulaba ngateeka kubanga kati gama zimulabira sisali na wadde n'ekikumi kati eyo video nze okutegera Phenon nagendayo nga nkola bulango nali by the bulango businga mu Uganda nzabukola but people don't know yes nkolede MTN nkolede Airtel nkolede banks ezisinga nkoze obulango South Africa nkoze obulango bungi Uganda Cranes enyumba zisinga zonna nzazimbi ngalulibwa nzulya when we play together Uganda Cranes ai oyonze neniwe vetuli wano tuwalinze ne sala zaffe zirina mwene Esther we believe zonna agamba uli agonde we go Uganda Cranes we go that's me like ololimba Uganda Cranes we go nenkuba mu monyabo nenkuba mbagambye kyabise kino kyabise zonna like a lot of jingles by the way solo zikubalira nawe notya nebuno gundi give me some kaloni zonna ezo MTN recently nayonze manda binayo byange byonna like I've done a lot of jingles a lot. You're so talented. We give thanks to God. So nagina nenkola nategeera nti Phenon kyekirooto buli omu kyeyetaga munsi kati wenfuna call Phenon bali bawuliriza akayimba kange akanoonya mu version eyasooka okitegeera kakubye mu gospel kafuuse ekitalo kati ne bampita bwe ntuukayo first bali bagala kuluddamu ne baluddamu became a national song it played everywhere okitegeera ekyo bwe kiggwa nganze wenkola obulango pitamu saba sente pitamu nga nakirabye kuba mu maaso nze nali natandika dda okulaba ebintu byange goge mazima vako ebyo biki naye ebintu by'omuziki ebyange nali nagamba ngenda kuba gospel tebakola shows out of church shows ngenda tandika zikola nga teziri mu church kubanga as Levickson my mission is hook souls for Jesus how will I hook souls now hooking anti emyoyo nga tesigende eri gye giri okitegeera oba sibawa I don't limit them that everybody can come in so nentuuka ng'ekintu kye nandibadde nsasulira $1,300,000 nga nzolidde nakikavalinga dda awo kinga bwe najja no nenkusimbulira nenziruka ntereza nenziruka bwe mba nkwagalako microphones zino tojja kunsaba sente ziwandisa byoli kitegeera kyegamba so mayimba ndi awo ne baŋŋamba by the way akayimbako tugenda kakola oluyimba nolaba bwakyankalanya abantu video yakyankalanya nnyo abantu nga bagabana eno video nga yakali ebiseere nga Moses radio boy nabo bakola ebino bakola biki asajja banteekaawo mu parking awo ku Phenon bwe twakolera video ng'otambula kati okutambula ne tugenda Entebbe yes I still remember naye saati gye nali nyambadde yali yakyali wange empale buli kimu sayinako kyange era oli mutuufu nali mwavu nnyo naye Katonda bambi nakola ki era Phenon yakushootinga video eyo yes video audio ibagikola and that was everything for me tuluyimbe namonyo waliwo lulunga bwota daga yabeera ng'Amerika nga bagalana Sikovia ngera mita malayika bwanakomawo Uganda bajja kwebasa naye juzi kyamuyitako luno daga we yakoma we waka luno ng'ekimulese ye Sikovia luno naye ate Sikovia nga liruto daga yasoberwa daga ne mwana engeri gy'omanyika nakayiba boyi ndwagala ololuyimba ze zimu ku nnyimba ezandeeta okwagala gospel kika ekyo
kubanga nze nali kati you can imagine how I used to write my music nga engeri jajja katuli andi mudaga ate yabera mu America bichi kwegamba ate kwegana bagamba nono mwana nyimba za mukwano katulimba lwango olwo mbandi ku Grace Eye ndi ku Grace Eye tuli mu Lauze week tujimanya hiyo kati walo chali wange bamwita kaketo oba muganda wa Lumbuye bonna na musajja bali active nnyo mu Noop basajja ba pushinga bichi kati era ne mwe unya ne mulaba kaketo dabo twalira musoni nga tayogera kati ne katika keto abali kuliza karedi ali kauliza karedi tuli mu Calvary yali dormitory affe tuli mukuliriza kaketo ne mugaba by the way akakayimba wali mu class senior 1 chicho tegeza olulimo oli musinya wano yes nekola video eyo video njiddamu tuli mukuliza kali akasooka okay video njiddamu wano kati namugamba akayimba kange n'agamba gwe manyi mwana Lucas gwe bakubo yimba wano kaloyaga nakayimba kakamanyi kakutte era kali kazanya kusanyu FM kali number 3 mu countdown manyi kubera countdown ya sanyu ebisere nemugamba kange kati nala akaketo notabitegeera nempulira mulingo pole mu buzungu kyo kama malibyogo yali yangamba mwana wange ofunye omuzungu kuwerera music oli musanga soma bitegeera nemugamba mama kale kati wengina nali ntya nnyo okulaga abaana nti ndi muyimbi ninga era kikusindikirizo geno beraawo Mike ojifunye bakubyemu awo nojjukira mama libyogo yangamba nsome Mike nojitekawo noduka emisine nova no genda eri mu corner room no biranga nanki ninga abana banjagala nnyo nabiranga ku face of the week bichi nganze sitawe somero kati nenkola ki ningamba kati no kaketo nyino mulagako nendwala nani no bulade wa ulcers ningena mga ni mulade wa ulcers bichi azazinemedde ko banteka mu gundi sikibene ngamba nasi yali mukwano gwange ngamba mpandikira ngende waka oledagala bampe waka ninga ne waka sije ngenda kona lisibirayo kati bwe ngenda nesangani what is his name bamwita DJ Kunula ne DJ Banks bali bachali bange ne bangagwe boy wakuba hit bulijjo toliwo waliwo abayayi bali eyo waliwo n'omuyayi yali ejjinja nga yeyita Leviticus abayimbi nga ba Leviticus bafuse ba Leviticus anti oluyimba face nobody can put the face to the song so they owned my song ningamba katutandikira nabanga waliwo show eriwo bayali ya Shaggy then oyina n'okufuna appearance ku TV ningamba ya TV gyenjagala okusookera ddala ningenda nga sina video ningenda ku LTV light TV yes nga yamanyi yogirwa ko yali gospel yali ya gospel yoka kati munnange nenkubira omwana entertainment prefect nemugasa West ngenda kubera ku TV nayo obuto making sure kaketo eri wasabye gwenda no nadaga ya making sure kaketo akola ki abirako n'abalala bonna nti kale ne babayita mubaze mbali mu TV n'abasomesa mwe bali bateja baroda nentula bwenti nenvimba nnyonyi nemwana nenvimba nga nyina okuddayo kima ripoti omwana emulade walusanza atali ku TV avimba nekushaya Shaggy nokuba kati ngenda ko yo show sanga yo msikats msikats wamugamba ita Leviticus nagamba Leviticus byebiki nagamba zisita bintu byesitamanyi kati ngenda wakayo msikats mukatono nange ni mutono ne bakampita kawo nga msikatso ya kuingira kiroto kyange ampule ya mutuga butuzi ne munanga itamanyi atinga msikatso oyo muveko ebiseere ebyo yali mulala yali tamanyi msikatso muntu wange nyonyo we are friends and by the way mukubanta ban supporting enyo nabanjagala enyo kati naga manze sita bitu byesitamanyi anambe naito fayo kati waliwo muyayi bamwita hype man DJ
MC Hype Man simanji yalaga bambi nagamba gwe goli omuyayo kali akana ka gospel akakubeno tune ene kuba nonyomu ningamba yoyenze na kati show etuse wano si wangu soko kubeka pereno abantu bwe bakuwero kaminga bakubenda ulugenda bwe batakuwandulu tulinyayo nti kali najimpa mike neko nonyomo yo abasinga mama abantu bakubenda uluboy nangamba linya neminya najita byawo kisatu kyange DJ najitekayo nenji kubane era nakafana nyinkalina nenzika wansi mugundi wano nita nko kwata ku bantu bwente mu ngalo bwente ngamba kubaze high five awo ngana wadda obalina Chris Brown nta obalina yes man so MC Kat yagana kasoja kanoteka katabu. Cut by the after many years MC Kat kamalize MC Kat bulungi mumale bulungi kati after many years nzija ku NTV aongea muziki ngukubye emyaka mingi ngakola ku Exposed kati I think they had hosted me on a show kati MC Kat yansanga mu Lukubo nga mwana nga njagala ncho je ku show yange Exposed kati nenzi ngendayo bwentukayo MC Kat namugamba oyo Vixen yabadde wano tasobola kudda ku shate nga igulu yabaddeko MC Kat nabaga ogambye eki this is my show naga bwaba tagenda linya ko sigenda kukola bwatyo tugenda maliza tuli mu parking omukulu aganya okukola kati nali MC Kat soyo munyina ko obusungu kuva mbuto kati nengamba ono muniga ddala mwana asuddewo show because of me kajukira nze nali mu kibanda banda nga nveyo mu ghetto era nga MC Kat mulaba ati singamba tustobo omuntu oba jabe nga muita kamutega agwe ko gamanga omanyiga like you know, have you ever been there nga every scar you have on your body omanji wajijja buli nkovu joina ku mubiri gwo kati MC Kat naye bambi yanko lekinunga tamanyi nine kinuma kubanga nali neyiya kati mwana atengenda okulaba omutima gwe kati awe mwatulira mga boy ze bujesi kutegeera n'ekintu kyokozerera ate kikoze ekikyusiza obulamu bwange nemugana yesu olugina n'okola show yo nanga wapi bwebata ogitwa agenda kukostinga sijja kati bambi yenga tabijjukira byankola nga tabijjukira naye today nti MC Kat bamu ku bantu aba appreciatinze my journey kuba tulisinga ovudde ku kiri kye yagamba siita bintu bye sitamanyi ku stage bwate yatandika okunsupporting after ngandi mukola kitegeera but he could not remember of course so mbali yanchitereze nti nze ne MC Kat we are brothers. I love him so much. I celebrate him. He's a gentleman. Ata music bwatera bwabeera bwati of course endongo bwebeera yeah so that's it man. Nokuba kama natukolera ali big so nonyomu nakola ne tukola video nekola nnyo nenfuna nominations wamufuna musende sente sobola nja kuba mulimba nnyo okulima musafu na sente because nagenda ne performing and 1% so nafuna ng'ekyokulya netufuna netupangisa n'ennyumba we yali ya mitwalo 4 kosoveyo kumpi nga ku farm. What's your take on gospel artists okuyimba mbivulu bya secular? Kuyitibwa nkama abantu akuyise genda nabanga takuyise kugenda eyo si buli kifonti kicho. Not every platform is your platform. Leka Katonda akuleading for that. Mushitegeera don't just do something wakuwola bipasa bugembe akoze kino nawe kikole no ojja kugwa mu manyo g'empologoma nga tomanyi. Mushitegeera so I don't advise every artist nebo uli yango kuyitibwa kuliko go because ate no kuyitibwako not everybody will understand it but gwe gwamanyi kyo ne Katonda. What's the story behind passport yangu? Wali yagala genda bweru? Yes, kati awo nga nkikubye nnyo kati nkuba passport kansona ko passport ne bampita nali abantu balakuyiba ba Canada. Kati ngendo saba ya passport ne bajinyima kugondi kwenda nafe ngamba nga muli banji nze nabona I spent 7 years na sina passport 7 good years kati ntuukayo gendo okufuna passport yange amanya gange nze Rubyogo banzalira nakasongola wansi wa wakakundi
Okategedde bulungi. Niyinza okuba saazaalibwa mu ddwaliro. Saazaalibwa mu ddwaliro. Naye nazaalibwa mu Uganda. Sirina nsi ndala gye nali mbaddemu. Maama wange Munyarwanda ne sibeerangako Rwanda nti mbaddeyo nti gye mbeera kitegeera. Family yange Banyarwanda ne sibeerangayo. Okitegeera. Nkulidde wano nzaalibwa wano buli kimu ekyange kiri wano. Kati bwe ngenda okusaba passport bangamba musajja yambi yali rude nnyo yangamba gwe gende wammwe bakwe passport ngabo chimanya nafunye opportunity twagenda bana US I think era abala ne bagenda safuna opportunity sagenda nini ngamba trying bakwanza obulamu bwange omuntu wampisa obubi mbanjagala ndo okumuddamu okumulaba Oshegera kalingaze simanyi kuyomba simanyi kola ki kani ngamba kanzira nindo genda yo nabikeyo sagaddwa kati I have that mentality natwala kono limala ku radio era kye kintu ekya stopping okuddamu twali nyimba ku radio because lwemba njagala okuba omuntu limala ku radio mbera n'ekyo ekiga ekintu your music is not our standard you can't play your music. I was a child, I was in a school uniform nenfuluma enkuba nga nva ku station mpaka Kosovo Kagere abanimbirimbe ku studio mbu music material kibiki you now your radio standard shegero yangambe your music is not our standard so kwa gama mbeera neyo sagala nnyo kusindikiriza mbeera so ne male banga ne stadayo ne mala nenzirayo nga maze banga sali lucky I met the same guy nanga gwe sagoba wano bachitokende wamwe Rwanda ne bakuwachi passport ne mga munange Rwanda sijembeera zendi wano biki ne mwezingako ne mutambulirako nga takola ki nga tanfaako nezo gambirekera nenzira mune mfuno mukusomola ko gende Bulaya nenzira kati benaddayo nalaba kisusse bwenaddayo nalaba kisusse abwenaddayo nagendera nangana kati wenava awo nagenda n'obusungu bungi ogwokusatu kanatambuza bigere kuva ku internal affairs kati mantuke nankulabi nenda Boris producer Boris nga bandi mukagere kanfufu kyenkoze buli kimu nebigere binsiwa wakati nyendo okulabi nenda Boris ngamba akangene mbakole ki babuzeeko nentuga ne wanga mwana kiki ngotambuza bigere story ki muga mwana ave ku internal affairs bani passport biki ngamba angamba sorry nangamba ni wano nyino ki track yango chikube nenchulira bwe nchulira atanga okuvibinga ono ye passport yange era egeti pasi yange yange ono ye nampendi wange number 1 fani wange era wataka sana kakani maji so I loved your music so munange ninkuba kayimba kwa kalimu dala kava ku mutima nenkata bangenda maso ko yesitani ngoniza kirabagazo nayomba ne sitani yenyini wanimbalimbano nziza gombe ne pasi mwatije wajirina yaman so kati adi muganda wange kumbe ne passport tewajirina sana olimba kati kayima nekakuba nnyo ku radio kati Lumumba ndi ku interview yasoko kunzindikira olimba yali akola ku Top TV kati I was on radio then I was sharing my story about the song wali omusajja yali minister amita yali ina gunja ko bamita Grace Mali I love you my brother kwagala ni mukama ko mukisa nakuba ku radio nagamba oyo muvubuka njagala mu meetinga kati ya avante bo wa story ku radio kati nakuba ndi ku radio nangamba njagala ku meetinga biki kati agenda okujja yayogera n'omuntu awo ku radio kati agenda okujja nga reading living kitadde ndadidde Kosovo Kagere kati nagamba presenter nagamba presenter bikinja meeting na bamwe namba yange nankulira ngamba nze nakulide ku radio bikinja oje ku office yange ningena ku office nasooka mpe mitwala 5 mu envelope 10 2 3 4 5 bali batubanja rent wa myezi jali 6
tusasula nyumba twali tujivudemu nga tusasula nsula mu nyumba ya $8,000 nga bato bangi emyezi gyali nga mukago bena boy ngamba Katonda wange nangamba ye kati njagala okomawo tukole ku bintu bya passport nze gola bono nali ntwala internal affairs mu court yes sir ebanga liseewo nemfunawo mu Kampala advocates banfunira lawyer yes sebo kati nga gundi internal affairs bangambye bandina unsinge ninga sirina kintu kyonna kyensobola kuddayowa nengenda ku embassy ye Rwanda nembaga bannange bangambye mundina unsinge nze nti muna Uganda wono sivaawo ate nga ndi star mfuse star kubanze bansibako ne ku border ye Uganda ne Kenya tugenda nga batunominate nze mu Groove Awards tugenda mu Kampala coach ojijukeze Kampala coach tutuka wali Kampala coach of course twagenze twabasha muzadde abasabaze bonna bali happy bituka wali bansibe banteka mu kaduku lwampe bisimu nataka kusimula biki kakumbe nagenze mbitambuliso byange chairman waffe yaita wandiise bulungi chairman waffe data musti data musti yali ansibiza musti DJ data yali ansibiza bameka wandiise bulungi ebintu byange ngamba gwe lwaki tobitambulizo bye biri webiti biki ne bantekayo wali kati bantu bami ne banoonya wakasente ne bakwatira akasente ne bakola ki ne bampeerayo ne banta kati oyo musajja ntugenda buli kimu ne bakati Kampala advocates ngwe yampa lawyer John, I respect you my brother, lawyer wange oyo nagenda yo ne batandika kati oluzungu olunje ennyo empapula nga zitambula tugenze kwemba se Rwanda mbagambe bagala kundina osinga ne bangamba ne lwaki tukudina osinga kufija tugende waffe abantu bakwagala tukuwe ki passport buli kimu tukikuyimbire eri waffe ne mbagamba nedda batata nze ndi wano mundina osinga nga we can't denounce because the trainer kintu kiraga nti oli waffe toina kati nga simanyi nti okudina osinga bakujjako passport ne bakujjako buli kimu then no laira no nice be mine I don't know even up to now but that's how it is done but musajja yangamba you don't have anything that belongs to us naye nangamba but onkutteko nnyo I'm going to write for you a letter wandikira nenjitwala baloya ne beyongera maaso loya weri ne loya wa internal affairs no never wegena maaso paka Uganda when Uganda granted me a passport but one thing I'll never forget ebyali biwanvu nyo will never forget musajja yali mbuyinza simujjukira ebiseera ebyo yes yalina passport yange mu ngalo bansindika mu room nga jali nangamba my son ngendo tuka nga mawulira agali awo agali ku tebe nanzalimu the Ugandan gospel artist who represented in Kenya for what nanze guwa wandiseko namugamba but papa you see that is even me representing my country Uganda nangamba you know my son it was just time your time is now God is going to open doors for you don't feel bad road trips they were missing you're going to travel the world that guy told me himself na signing a passport here and I'll be frank with you from that day when I flew out White Town is amazing esatu mbadde ntambula mpaka leero naka flipping a passport ndoze eno jenyino ba yakusatu ojaga chengeza kugamba nti ebitunga byekola naye I believe that day I learned a lesson I don't look at what was even going through like what I was going through nenze nalaba nti waliwo buli kimu kibira nakaseera kacho kata kaseera akubwe kali kalina okuba era ne mukulu Kyagulanyira yangambe ekintu kimu nagenda olunaku lwasooka okusaba visa ye UK ne baginyima ne bawa manager wange mba nfuluma bwenti nesanga Kyagulanya bwesanga nze Kyagulanya nimugaba nange nangamba why storage nanga storage nangamba blood nimugaba blood banyimye ki visa banyimye visa nangamba tofayo nange babinkolako nenga bampadde ekipapula bagamba don't appeal
nangamba ebyo beewolera damu apiringe. So nebaza mukama naye yangambe kino lingi na bivaako nga bwe nagenyi namwe eri mentality kintu ekinywanisa nga nkita nzira nga why that's not for me maybe labate mukama wanyamba bwe naapiringa bwe twapiringa tisaapiringa nange by the way organization yali tweet eri kati mayor weyensi ye yankolera gunti nibajimpa just 2 weeks no yingira UK enyingira UK my first time ngine Northern Ireland nembere bemjali mizo ba musanvu ngolingi yave Kampala nenga ndi kutua abatulaba abalungi nkyali ne Levikson tukyaliwo nno kubanga Levikson bade maze banga dine nga simulaba so byo kunyumyako bingi Levikson, you have a very beautiful story onaku Raira Friday wajja no performing ku Serena olunaku olwo wava ku stage n'ogenda mu bantu. I don't remember bali shoyani n'ogenda mu bantu n'okola headline eyabutikira amawulire ne kasinga ne yali ategese show wagenda mu audience n'ogamba from today onwards Desire Luzinda is my wife. Did I mention something like that? Oh, wagamba you're in love with Desire Luzinda? I don't think so. But you said something nga kiragabula zinti yonna badire speculate number 1 omjala no mfunira number 2 embaga no kolera celebrity chemai with that's when people got to know. Yes. But you mentioned your wife's name. But I think it was after engagement we navigate. And kati it was the first time okuwuliranga ogamba nti kati Levikson ali mu love. Because twakusubasubaka abantu awo kwaffe bwe tulaba omuntu nga talina muntu tuba tulina omuwa naye siraba bakuwa bajja kumpa so nze nga kyaliwo kuba ndudde naawe nasooka nenfunawo entula neŋŋamba Levikson akyogedde Konga me one day wansanga nongamba ala ni gobi manye ebyange ne kirungi gwe ala toyogera yogera era nongamba nja mugamba ko interview tonye bintu yomukwano sisayo kyange era twali backstage ku ekololo ku concert yo yawe yali kwali yes yali wali nongamba backstage nongamba alani gwenja mukwa ja mutamenga okay now wayokedde ku kintu kya dread nga oyita bakopi blayo kujja mu church era bwemba sirimbye obanga siwulira bubi ndabika ekigambo a desire industry ya gospel tandika omukazaako man of God nasooka kiwulira mu gwe nga like you know nonze nakeera ku macha ne mu postinga ne muyita erinnya eryo on social media woman of God because nze nali nzijuzibwa already I can see the God in this woman now omanyi waliwo challenge waliwo challenge eri mu gospel industry era mu gospel industry pastor Bugemi yanjigiriza ekigambo waliwo abantu bayita ba deputy Jesus nalaba blogs ntero gobera blogs ba blog aba blogging about gospel wano mu Uganda nalaba blog aba gospel nalaba analyst Levikson akola ati ekintu bwe kityo omanyi kakati katukwe mu history katukuzeeke mabega ne bazze mabega obutambi ne makola bwe bati
the vixen was taking a point emu oyagala mukyalawo era teolwakyako olunaku n'olumu toba mukyalawo omusalidde omusango and up to now twagenda ku mbaga yadde ku mbaga saayitibwa tewali muggwanga naliwo tekatuddemu ekyo taata naye ekyakugaana okujja simanyi nange ebintu bino nga wabimanya myaka nagiraba eri ku mazzi nemanya sabadde na pasipoti ya ku mazzi yenna yakulukalu mubumpimpi sina mubumpi bwo obudde nalina kuba sikubuuzangako ojuka ena kuleetera ekifaananyi omwana kye yakuba nenjikuleetera nga muli desire omwana yakuba ekifaananyi. Yeah, we have those pictures in our house. Vixen kuba naffe abavubuka n'omuntu ali eyo tufunyako ekyokuyiga. How do you meet your beautiful wife and n'ebigambo bye twayogera gwe byakuyisa bitya era bya wasticking otya ku mukwano? Kati era Alani nkwagala nnyo era nze manya ebintu by'abantu nensi labayo kati nkwagala nnyo naye nansonyi oyinza obutakikuwanga bw'okyagala. Okay, yes, because our story there's someone who owns it. Era mubanga eritali awala people will get to know everything about us. But wankugambye it was bought from us. The whole story from the word go. The biography love story. Yes, I know. So fenga fete tujowninga nengenda kuwayo maybe ekintu kyongambye kikyensobola okugamba omuvubuka ali eyo oba omuntu yenna ali eyo. It's not necessarily omuvubuka mu nsi eno. Alan oyinza okulaba omuwala noga mwana Levi nga bwogambye waliwo nakasente kwayogeze nti abantu bakwagaliza nga mwana Levi oba ne kati nze ndwedde nze ekyange kyaggwa. My mom is calling nice my bambi manchangamba naye nti kangambe let me use, can I use you as an example? Yeah. Kati Alan nenveeri nga nze nga bwe ndi mukwano gwe ngamba Alan mwana njagala ompasiza oyo omukyalo oyo mwana mulungi nsobola okwesaana, we can have a good marriage. Nanza kugamba kino njagala abantu bategenya amatu kuba kikoze nnyo kyekyasinza okutta obufumbo bungi nnyo mu nsi eno. Ate kyava dda ebintu ebimu byatandika edda esaawa eno bisobola tu affectinga kubanga endowooza yanjawulo, okwagala kwa njawulo, ebintu birimu TV z'aba Alani, ebintu birimu ebintu bingi nnyo. So bwenzija negamba muwala ono mulungi, alina omutima mulungi, alina buli kimu kirungi gwe nkwagaliza. Ekituufu kiri nti oyo omukazi tabawo, oyo omukazi aba wange. Kubanze byonna bye mulabyemu nze abiraba. Kitegeeza byayina nze abyagala. Nze okubikwagaza gwe kiba kibi nnyo kuba gwe ogenda kwagala mukazi owange. So what does that mean? Nti mu bulamu tebakoleranga choice. Kubanga choice ey'omukyala gwe ogenda obeera naye obulamu bwonna. Sigamba mbu ebizibu tebibeerawo, mboba kubanga ag'amazima tetumanyi, tuba kikula kyanjawulo. Oli akulibwa eri ng'ali mu family endala wayenegejja mukuza, naawe okuva eno oli mu family endala okujja ne mwegatta si kintu ekyangu n'ensi. Si kintu ate temutemina na Luganda. Si kyangu nnyo okukwatagana ne mubeera mwenna forever. Naye Katonda asobola ekikola. Waliwo n'abangi ojja kuŋŋamba ye ate abalokole bo tebadivorcinga, yes byonna bibaawo. But naye nze ndaba nnyo kino ekintu nti omuntu baagaza nnyo abalala. Tolikiriza omuntu okukulondera omukazi ogw'olina okuwasa. Kwa buli bw'onaabeera naye ojja kuba olina mukazi wa muntu mulala, si wuwo gwe weerondera. What does that mean? Go out there onoonye omukyala alina ebisaanyizo by'oyagala, alina okwagala kw'oyagala, alina empisa z'oyagala, alina buli kimu gwe ky'ola ky'oyagala, gw'oba olonda abeere mukyalawo. So wangambye baba the bloggers what they said about my marriage, what. The truth is they were right. Batuufu mu kutegeera kwabwe ne mu kulaba kwabwe. But
The only difference is that nange nali mutuufu mukyanga. Totally happy. You get my point? Yeah. Desire namulabira emyaka mingi nnyo. Emyaka ejo I had reasons to choose who should be my wife. You get my point? Kitegeeza alina kimu kye yandaga, kimu kye namulabamu, kye kinali njagala. I'm glad that Stebali yannondera. God forbid ne bwe kikeera obufumbo bwa ne buggwawo. Sina gwe ngenda kunenya. I don't know if I'm making a lot of sense because the world needs to know. There are a lot of marriages nga ziri forced. Abazadde bakwagaliza wasa mutabani wa gundi kubanga wadini tumanyi wayagala muwala wa gundi because ebintu ebyo birungi. N'abazadde abali eyo ne bamukwano gyaffe muleko omuntu yeerondera omuntu. Gweza okikola ng'okikola okimwagaliza naye gamba mazima omuntu oyo gwe byonna by'omulabamu ggwe gwabisiimi bibyo oyo mukyala wo. You get my point? Yeah. So that's what I can say about that situation. You get my point? It took us a lot of time and we enjoyed every bit of it. Wow. It took us a lot of time. Nengeri ndaba abantu even up today when I saw her picture today. You know me. I love doing me. Jigid. Zabana Uganda najja muziki gwenjagala obawo. Kiba abantu teke kirala bakitwale. Muka bwanyamba nampa magnatolira ku magezi nemba ka magezi gempo omuntu na blessing wa bakitwale. Neche bampa mbyeko buwambi bakitwale. Nze ngamanya want to even have room for users in my life because if I have something and you believe chisobola okukolera, take it from me. Chisinzira gwe kati ngejo kitutte, you either take a curse or a blessing. Kifuna ngejo kitutte. So nze obulamu bwange nnyo siri nnyo mugizi bichi kitegere naddala mu bintu byenda bibina okubeera wange waka bili personal. Yeah, you get bafulumiza ekifaananyi ya kati naye kyegamba nti kati watyanga ali lubuto watyanga yazaala yakitegera. So buli kimu kikola kisoboka alani. Naye Vixen omanyi nga bw'ogambye nti oli musajja wa bigambo bitono. Nze Vixen yeyina ebintu ebimu by'okoze mu industry wano wallahi ng'ebbanga linakumanyira wallahi nali sikimanyi. Ate ekisooka Vixen your family is private. Ojjukira olunaku lwe nakuleetera ebifaananyi kati nze nakitegeera after nga waliwo story eno eyafuluma wawe nakuweereza ekifaananyi n'ongamba ala nalabye oyina very handsome boy oyina omwana omulungi nekugamba Vixen zaala yo omwana kati n'oseka n'ongamba alani kale nja kuzaala naye omanya otya wemba ninayo abaana kati nze all that time nze nga mmanyi abakyali bange bangamba akagamba kulwangamba omanyi nki kati sometimes they take omanyi ki as an answer nti kiraka gye kiri. Vixen nze nali mmanyi Vixen waba kubaayo na mwana ayina akaana kamu ngoba yakazaaleyo mu ddalu kati all of a sudden mbeera no ku internet bagamba big up sikwogera nti oba Vixen ayina abaana netedi biso kati nze nga ndaba nedda kwanza naledi bizo gwe nali mmanyi owange owa Hot 100 gutawulizanga ku ssomero kati my mind was like bano balimba okay ledi bizo namulako ku 44 nga naye bw'ogattagatta.c era until when you came out yourself n'ogamba nedda twakimala mu bulungi with my ex twakimala bulungi era abaana baffe we raise them and mamidde abaagala bonna we cooperate neredi bizo actually avayo na clarifying bulungi. It is that time when I got to know ono boy nga asirika ng'omwana asukka mu omu. Nina abaana babiri, omwana n'omulenzi
tenyina n'omwana omulala kati muwala wange omulala gwe mumanyi mwena Michelle. Yeah, so n'abaana abalala Mukama be yateeka mu bulamu bwange nenga siyenza abazaala. Ndi musajja nyayagala abaana. Nnyo. I believe n'olunaku lwajja okunda bwasanga nyina obwana mu office. Yeah. So mbeera n'abaana b'okukyala abo waliwo obwana bw'empeerera bungi nnyo naye nganze omusajja nina abaana babiri. Kawulidde naye bebo benjagala essaawa eno mumanyi Mukama wanaabalina byakoze birana bye mujja kubimanya. Mukama wanaaba ayagadde mutegeere kati ekifaananyi ekyafulumye. Is it true desire ali lubuto oba kwanza nzonda bae no ekifaananyi kyo nga kyo bwe bakukyogerako kati empanjogerako kyokka ekifaananyi kyo AI simanya kikoze naye yakoze bulungi oba ali mu bunabbi oba ina message gyayisaawo abantu Katonda bapolisi kisana okuddamu okulabako ogambe AI kyo ekifaananyi kyo nga kyonze kyo sikimanyi naye omuntu yakikoze ayinza okuba alina omaanyi gayimiriddemu. Waliwo abalanga okujja kwa Yesu, waliwo abalanga omuntu gutandise okunnuma sibitegeera kati bizzeemu amafuta mangi. Ogambe AI ate waliwo abalanga omusajja yena yakoze akafaananyi ako akadizaya nga ali lubuto. Ulya eyakakoze kitegeeza kakole si katuufu naye kyonna kye yakoze kiriko obutuufu bungi. Kale Mamidi banayi nibanga bituufu nga Mamidi agenda tuwa omwana babanga agenda bawa ate babanga yabawa bamuyita Lady of all time ate babanga yabawa takaddiwa takola ki aho lyo mwana yeekuumidde ku mutindo banna ebbanga lyonna ekitiibwa kya Mukama yebale Mukama ayinza okuba yatuwa ngamba nga bwe gambye nti just nange njogera just katukutunyumise sho nendabikira sina nnyo kyamakulu kyalimu olaba desire wabasazeewo nga kati mugenda kuzaala nga mwasazeewo muzaalire ddala kumukumu bananga bana kweri ate abaana bagenda kuba balungi. Ekitiibwa kya Mukama kuba naawe ojjukira brandi zo katubenga tuwezezza bameka temubala namba tujja baleeri nga ekiseera kituuse. Mufulumye bufulumya ebisigadde ffe mbirolekere waffe tulina okukola wano namwe mwebalo mulimu ogubambi wali Mamidi sawa nali mu America naye nabadde ne recently ne kati Levixon kati gwe wawulira otya nga kati go official wa desire ng'abantu bangi buli omu yeegombanga bale simanti waliwo omwegomba kuba tewali yali akiŋŋambye gwe oyo omwana abadde ku market ebbanga lyonna paka 2 embaga yali ya 2 emeka teyali ya last year paka ewaba ku bugalo ne bagamba kale twala ne banyiiga ne oyo omwana ate alina omutima omugabi nze tajjukira naye nali ku kasozi ange mu BBS nga yakatandika yajjako nga ze kukyala ku show ya Nampijja nampa sente zaali superstar Nampijja nina n'akafaananyi ne desire nga nfaanana bubi nnyo bambi nako natiro katomanyize nti obufaananyi bwange nga nina abayimbi mu biseera byaffe ebikadde ne wafuna omukyala era twamulaba lujuzi nga ayokya ennyama ng'ategekera mwami Lubyogo. Omukyala mufumbi ayagala nnyo okufumba afumbira buli omu afumbira bakyali bange ababoda n'afumbira buli muntu bakyali baboda nyina nnyo emikwano gy'aba ghetto youth baboda bakyali bange emikwano oyo omwana baamukuza bulungi buli omu abafumbira ayagala ebintu ebisasa tumusanyusa buli omu kulaba ng'alidde buli omu ng'anywedde ebiko niyo omwana baamukuza bulungi era ni mu planninga tukolengayo bakikiba naye nze tompita simanyi lwaki naye ate naalibadde wakumwanjo nnyo oba mumwa oba otyako mumwa ate mumwa gugwo naffe tunoonya balya ate kati mumwa tugulgani bwana akomyewo nja mugamba so when is she coming back
Very soon kuba nyina show mu November. Oina show? Yeah. Which date? Serena? Levickson live in concert? Yes. Sure. Are you planning to unveil anything over? A lot. Mujje by the kala tukubino ku bintu bya bivula ebyo. Wempulire ebyo mukiba nsanyuka nnyo. Ndala bwenda abantu bange mwenze kushoza ngembanka aba nsanyuka. Nga bwenda abantu nga bazze mwenze I don't take these people for granted. Bateka makasente kakwe nagule sati nagule ekiteteyi najjo kulaba gwe yava myala je Kosovo yava wa kwegamba bami ne bewa ne bakwa kasente ako ne bakuteka mu budde bwabwe. So sometimes maliriza nyine ebya mabingi nnyo. Benjabiza kulwo esanyu. By the way bwensanyu kenyo nkole ensobi. Chiwana okulabako nasanyuse kati oyina ensobi zonkozeseza hope mu contract je nakola atendetera uzibu naye ngojeko ebyokwekoza akoza because desire imba gospel fe kunyimba zetumanyi mpayo olimba lumu losingo kwagala desire sagala kuyomba na ololimba I love that song. Mama nyabule nyanya we I love that song. Kente babiri ebyali byasoba tubikolole nali mazimanya koyo ufumbo ati nkomye wumfumbe gwe let it be gwe nzoyo mwana mumisinga era kyanumanya nti omwana talina shock Serena naye ajja agenda na kuyimba agenda bira ne setting ya amanyi nnyo njagala issue ya Lady wallahi nze nja kutunda table nkutukirewo ajukira oyo omwana yagenda n'afuna kyali wange oli gweyagala nnyo tamanyi nange nombadde embugumye nnyo. Oh my days. Anna lero gena kunettira bana mbadde embugumye nze kyali wongudde ko zebu oli kuwerere ali mu America nze kuli wano kumpi Lady Dini nino mokolyayo ke ekintu one desire ekimunkozesa ekintu obadde ngamba kyeyakolera ku BBS etwa twavudeyo ekinzo okunkolesa desire ekintu so yafumbirwa kyali wange David ekyokubiri desire alinga baby desire akola ekintu naye bana ononya womuvumira nga tolaba ononya womwogererako nga tolaba ola nengeri kyonna ekituukawo bekyatukawo like buli omu ng'ayogera naye nga nekakati desire ayogera bulungi mukakamu gwalondeko nebbanga lyamala ng'ayimba sakyula nti desire azzeemu omuntu bayirenze siyo myaka gyemaze naye tetuyombangako simuli kati mmwe tusaana tubeereko ewaka omuntu weekafu abamu akasenge tulabe omukwano ogwo tayomba oyo naye twabalayo mwakoze omukwano era ndani by the end Levickson mbadde simanyi nti olina omukwano ogw'ekimmemmette mukwano gw'ekimmemmette guliwo mwesika ku masaati nga muli mu shopping nyina obuzibu naye by the way kati oyo gwolaba bwayingira mu maduuka tayagala fuluma kyokka obuzibu ogwako nti byaguze biba bigenda bamenya olumu asobola okugula kwegamba kale but nayo ntwala wa no oyo omwana ayina omukwano nze nabalaba mu shopping nga muli e London nga baby not this one nengamba awe njagala awo ekyo kyekirooto kyange nemugenda simanyi mu bisaawe simanyi byase no bane mwagenda wa seno esina jenjeta sola ngende nagenda msawo jamani bane mweyagala awagira Manchester yali awagira seno ne mukyusa kibi nnyo we bali nnyo mujjayo ate ekyo kye wakoze kikwongera empeera mu jjana wa Katonda era n'omujozi gwo gwaseno nagutereka wali just alabe gye yava ne jadda ekyo Levickson kikulu nnyo okitegedde ave mu Arsenal yes thank you because Man U is united Arsenal is apart you get thank you bwana nseka bubye jakonse you meant something that at least mito na nakasukerenga mutandika relationship ekintu ekyo wakikola mu Arsenal kasita kitegera nti
Levikson and Desire are united. Era omupiira bwe twatugutulako gulaba atula wano n'awagira kyempagira kyawagira. Bambi nabasanyukirako nga muli e London. You had a very good vacation. Nalinze ku mirimu just yajja kunyambako. Atero kuyambako ye? Ajja just era ng'okunfumbira kamera ebice. E London? Era mba ndi yawaka. Bambi. Kirungi nnyo. Kikazi kirungi. Kasi kya mulembe. Bannange ensi wajetika. Yadde embaga tewagituwa. Faba social. Embaga pozi MTN yagigula. Embaga byonna byali byavadde mu ngalo zange. Esi zibayita brand ebbiri. Amaanyi abiri. Embaga era MTN yatukola bulungi nnyo. Baba wa kasente. Bulungi nnyo akawera. Era ne bakola ebintu ebirungi nnyo. Then bintu bingi nnyo byemutalabangako. Ne kankubuze bigenda okufuluma bali batwala ebirala. Kankubuze Levikson. Bw'obajjukira mpaayo ekigambo kimu kye watwala nga ky'amaanyi ku bigambo Apostle Grace byayogera ku mbaga yammwe ku reception. Apostle Grace buli kimu kye yatugamba kyali ky'amaanyi. Naye nali naliisibwa dde okuva ewuwe even before the wedding. Because shokya ddala apart from him being a man of God, nti musajja muweereza wa Mukama, naye musajja mufumbo. So yambulira buli kimu. Yambulira ebirungi n'ebibi bye ngenda osanga mu kkubo. Era nampa ensonga lwaki nnyina okunywera. Okitegeera? Si nze nzekka, oli muwala we. Naye muwala we. Naye n'amunnyonnyola ebirala ebikola ki. So twagenda otuukawo nga ffe twaliisibwa dda. Because omusajja oyo nze mukwano gwange nnyo. Mwagala nnyo nnyo nnyo. He has been a blessing in my life. Muzeeyi oyo, I have nothing better to say about him. Wabula kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Oneyo okujja mu bulamu bwange. He has been a big blessing. That guy, ebintu byankolera byogera na sana byogera gwe muntu nabi understand. Apostle Grace. Yes. He's a cool guy. Muntu mulungi nnyo. Namwagala nnyo. Yeah. So we buli kimwe kyali osagala na kugamba nti kino we were fed very well. N'okubawo kw'ogwo omukolo. It was a blessing. Na buli muntu yenna yabaawo. Then n'abana Uganda, there's something we really want to twagezako kipulaninga ku feeding Kosovo yaggwa. Eri abantu be Kosovo, my community, because yali esinga okuniraliikiriza bamama bange bali omwo abamu twabayita ne baaliwo natwasobola okugula. Omanyi nze ndi mwana wa buli mukyala gw'omanyi muli community. Kati ne tulugezaako, we are planning something etujja bakolera n'ekimu twagezaako kikola. We did twasala cakes nabo twabayita abakyala baali awo nga 1,000 mu something. Bajja bamama ne tubawa n'emmere for Christmas and all that. But we are hoping kubanga bandiragadde okulaba ku muwala waabwe nga yambadde kadaali. So you never know, we might do something for my community. Tujiddemu kuffe abantu baffe aba bulijjo. Tujiddemu ebere annange mami akkirize bambi. Bagukkiriza naye kati kibeeri. Ne kati kankubuuze ani? Levi. Long distance relationship okikwasaganya otya? Tobaaka uluusi n'owulira nga mami ddyo oyagala mulabako naye nga kiba kitegwa okikwasaganyizza otya long distance? Ideja zibiri n'akayimba kayayimba. Nkubawo akayimba. Bwe nkumisinga simanyi. Nga nyimbawo ennyimba. Ndutegeera. Kati ze nyimbawo ennyimba we zigaana nga nninya ngenda. Kati ekyo kyekiroto kya Mukama Katonda wange ya Allah subhanallah. Kati ekyo ekintu okiraba buli muntu akyagala. Bw'obanga olina omuntu gw'oyagala nga ali bunaayira nga bw'omumisinga ennyo ng'olinnya. Ne kati jjukira relationships ezimu long distance. Katabu tekabaamu yadde sitiika. Ono ayitawa. N'ebirala bingi ennyo bisobola okukolebwa. Omukwano kisookera ddala. Mukwano guno gwa njawulo n'engeri omuntu yenna bw'asobola okulabamu. Okwagala buli muntu alina okwagala kwa kirala nnyo byawukana. Omukwano gusobola kubeera gwe gumu. That's why there are people who show love nga bagiftinga. That's why people show love to their loved ones, that they do a lot of trips.
they should kwa buli mwana ngeri jalagamu omukwano nga mwasente omukwano tegusobola kubeera kiki omukwano ngeri gyoyagalamu omukyalawo si yenze nsobola kumwagala buli omwana ofuna ensonga eyo kati mukama kyalina obbayamba ku meetinga ne mubanga mwenna mulyokke nakyo kyo kyegambye nti when God is at the center nti naddala ng'omukazi gwe wamwerondera nga tewayambibwa teri yakulondera Levi wamusanga mu America nedda si mu America wane Kampala ate yali abeerawo wamma nno kyogereko yali abeera wano mwesanga Kampala yanange ale kasajja guli kayayi uli kasajja kayayi nziravu yammwe kwendabira naye labayo mbadde nsaba onkulaba oli muvubuka mugezi nnyo naye bambi tufune engeri kati gyetudda ku birala muvubuka muyayi goli muyayi ati mamidi nange kameramani omulaba mukulu ne mamidi ojja nonkyalirako wano kustu netunyumyamu nabyajja kuvuga amuleete I will definitely do that Timanyi she is going to watch era kunyumirwa nnyo waliwo story bwe tulaba naye anjagala nnyo abeerawo nandabako mamidi kunyumirwa nnyo oyo abaana banze ndaba abaana abagamba ano mu industry nti bayimbe ne bajja naye oyo omwana yayimba n'akakasa kata kyalina kyakakasa era nze bwe namulanga ayimba gospel gwe wamulokola sirokola no ngamba gwe wamubuulira enjiri da sola kutwala credit okay wa contributing teri contribution jinakola nganzi mwana ayimba bulungi gospel wakabinyo nane album egendo desire setting ayi nakuza Serena ate onteke ku management y'ekivulo ekyo making sure tukusibula bulungi okuva musachula ngabo watuva neti twakusibula bulungi watusibulya oba mu covid oba biki naye desire yagala kuyimbire makayimba ako sagala kuyomba karate njagala nze nno limba lwenjagala olaba desire nga ayimba ng'oli awo fitting gali wafi nze nawe tuli fitting akuyimbira ni kali kalungi kasagala kuyomba ate Vixen wekoza ne Vixen oyina omukwano Vixen oyina omukwano nzitiba kya mukaba mwana yakuwonya ebinubule yakusanga omutima baguyuzayuzizza n'aguzza toto ayiriza abantu yakusanga mulamu guno omunubule tegwali mu biwundu sagala kuwayiriza it does not mean that nali sedating uncle naye sagala kubeera musumanyi nalumwa abantu banumya Vixen okugamba omuntu ne waba tali wakugwa mu mukwano n'abalaba agwa mu mukwano aba ino funayo omuntu gwayagala kirungi twongeremu wa baana okay era kasita kano kabanga katuufu wepa guno si gwa mumeka guno gwa musanvu kyaba amaluzaala mugo musanvu nga mukola akachoze ni Becky ani nga mukola akachoze ni Becky kekaliwa bazaala mu gwa musanvu January ngoddamu chosen Becky yebwa tutwala mukama ashumwere mu mukisa anti ngamba kati bwe kibanga kine kifaananyi kyabadde kituufu nga dzaya ali lubuto mala guno ogw'omusa naye kati tunamanyi oba azaala ddi naye tukyuse kati nange tulina bingi kyokka abantu bye baagala baagala nnyo mumanyi naye anyway nze kasita info ngifunye mwana akantu kano kanumye kakutuse omanyi nowoka mbadde nyina benzi oligaye yakunyiza owa passport okassa nnyo mbadde mufunye obusungu naye kasi kagambo kano nakaweebwa muganda wange nakula naye omusajja ono yampanga Psalms 56 56 3 when I'm afraid I will put my trust in you kaweebwa I know he will not gonna see me putting it on he's called Ryzen chali ono yambererawo nnyo ne bwe nadduka waka
ewa nga batubanja rent nengena nalibera hostel ye omaze nakubanga ki mbaze nakebanga ddene nyonyonyo kinumye by the way not so good tukakwasa abadda ndaba nga nkambala buli kaseera noyimba nyambadde suit efaanana etya sikajja ku mu video zange esinga kona kwekali because omusajja ono yampanga n'engoye ze nenzambala gendo oyimbe ngofaanana bulungi biki mvu yali muvubuka muto munnange so kino kiraba yakimpa kati just wenjukidde oyo guy wa passport n'okakutula akwasiza nnyo obusungu nenga my brother bwotadda mukalaba nenga jakati ngenda katerekewa of course so guys Levixon atunyumirizamu ndoza mwena muse Levixon njitata limba cyo lusingo okunyumira ensangi zino rwa gospel sigama nti abate bayimba naye rogama nti amotoka yange nakusoma nyimba nyingi naye walwa nyimba kayimba kenyumirwa Kuma jani tuzina buzinyenga satu nesoka soma Matayo 9:2 eyokusatu ndi mugaga tumbi ayibambe yakundira ki I love that song. I know you've seen Segmento. Yes. Ozo mulabangaje. Give us your comment as a gospel artist omunene mu gospel. First nze nganze omwana nga Segmento zabansanyusa. Mbandi happy bwe mulanga ine sanyu. Agena tegeka concert kati. Yeah. Era egena kubeera hockey grounds. Hockey grounds, yes. People should go and support him. MTN baming him supporting them. Yeah. I was going to take some credit, but let me chill. No, it's okay. Yeah, no. So, Segmento, kusogadala nze bwenda bamuyimbi wa gospel nga ine sanyu nga smiling nga ebintu bitambula binsanyusa because fe twatandika tebyali byangu. Byali byangu, a lot of judgments and all that. So when I see nyimba. No kuisa nyimba tekyali kyangu. I remember when I talked about you ne Titus. Yes. Ndi mulokole. Nasanyuka nnyo nga ndaba ulimbo luwa the time. By the way, you contributed a lot on that song. Yeah. And I appreciate you. You brought me Renick Jemima. Yes. You get my point. So, you're a big blessing, by the way. So, nze njagala nnyo gospel naye abantu tebakimanyi. Nze bintu binsanyusa nnyo bwe ndaba nga abantu bali mu kuwangula. So, oluyimba olwo ndwagala nnyo. Era I'm here to congratulate Segmento. I know Dream About is really whispering a lot in his ears, but he should not listen to them. Okay. You should stay focused. Oba bitya bogerwa babiveko just twebaza Katonda until we have a gospel song that is blessing people. That's what matters. People are, instead of posting enyimba ezitategerekeka, they are posting about this song. It's a testimonial song. Celebrating kuingira mayumba gabo kola chingula. Mukama Katonda amwongere nyimba nga nyingi maziri powerful like that. Era tuyongera celebrating mu gospel. So I'm very, very, very excited for him. N'abayimbi abalala waliwo n'omuyimbi era omulala wa gospel alina show naye mwana muto bamuyita Demasco. Sesanga mtani wa Pastor Bugembe. Naye alina show getting supporting. Yes, he's a very, very, very gifted. Yayimba abalayi baffe baleke nayo tukolere nga balaba. Yeah. So kati waliwo ate another big gospel artist Joseph Ngoma. Na alina show this Saturday. Cricket over? Nga 14 yedde. Next Saturday. Lugogo Cricket over. Muje tugende tubeere mu kubeerawo kwa Mukama. Sajja ayimba bulungi nnyo. He has good music. It's time to celebrate. I'm a big fan of his music. I will definitely be there. So tugereyo, tubeere mu gospel shows. Let me ask you one question. Then we close this show. Levixon, aliwo ekintu ekinnumya omutwe ekyannema okutegeera. Naawe otegezeeko ku show. Ate oli muyimbi wa gospel strictly. Kano kabayimbi ba gospel. Lwaki bwe mukola shows abayimbi ba gospel? Kubanga ntero balabanga babayise mu churches agajjuza mu buweereza. Ate ntero okulaba abasumba nga oluusi bwe baba ina kibaagala bagamba nzite ndiga. Nezi abagoberezi kale. Ne babanga kale church members. Ne babanga bayambako ku church. Naye lwaki mu abayimbi ba gospel we mukola shows? A few pastors turn up. Nze naligambye nti Levixon banga lya serving day mu church. Levixon waba ina show ekololo. Naliyagadde okulaba unity because obulokole bu preaching about unity and so on. Tinaliyagadde okulaba nga buli musumba
agamba nti oba ku lunaku bwe luti ffenna tubeere wale Vixen nte Vixen ne bwagamba nti okuva emisana oba ku makya abasumbi bano bagenda kubayisaamu bwe bati ne bwe bati naye it shocks me okulaba oluyimba olw'amaanyi nga lwa muyimbi wa gospel nga lukoleddwa n'agenda n'akola concert bambi abamu bateeka ku video didaawo abamu bateeka mu bifo eby'enjawulo the Vixen n'otalaba muntu nina amakulu mangi nnyo ge nandyogedde ku ekyo ekintu naye simanyi ekisobola kitwalibwamu naye nga bwe nkyalina omukisa nsobola okumiitinga abantu bano omanyi nze njagala nnyo enjiri eya one on one than eri public mostly when it comes ku kintu nga kiri sensitive muko kama yali yampa omuntu owaleero kyasobola okuyita ro tiza at least abasumba basinga mikwano gyange bamanyi kyempulira ku mutima nkigamba kwe kwagala kwendaga abantu sigamba mboba interview eno naye nga bweri nti yamaanyi message yange yinza okutwalibwa mu kiti ekirala okategedde so you will pardon me on that ojja kunsonyiwa nyinza obutakyogera kuba si yenza ali awasaanidde okunyega ku muntu ngeri walina okutwalamu ekintu era naddala when it comes to the men of God maybe mu kaseera katuufu kijja kwogera naye right now mbadde nkyawa ebbooko mukisa ng'enzigi nzigule wensobola okukonkona nsobola ne mugamba naye kino bwe kiti kikolebwa bwe kiti kati ekyo nyinza obutakola ki obutakiddamu ekirala naye singa obukulu kiri bwe kiti engeri gy'okyogeddemu olaba nti kyetaaga okukyusibwamu tuwagira abayimbi ba gospel ekirala ekisembera ddala according eno mu gospel fraternity ba deputy Jesus bagamba oyimba nnyo ng'ocollaboratinga n'abayimbi ba Secular of recent twakulaba wayimba oluyimba ne Winnie Nwagi mu church be muyita abayimbi b'ensi era oyimbye n'abayimbi bangi Mickey Wine so far era mu church bagamba nti gwe oyimba n'abayimbi bansi salawo owa by'abaana mu church abo bonsobola obbogera mu ŋŋambo abonsobola nti the Vixen owaffe owa church lwaki ayimba ne Winnie opafominga mu bivulu byaffe ebivulu mb'oluusi baba balanzeeyo omwenge ekyokubiri oyimba n'abayimbi b'ensi owa bya church ekyo nsobola okyogerako era ate emyaka mingi mbadde sikyogerako I don't mention naye kati ekyo nga bwe nagamba buli kimu kibeera n'akaseera kaakyo ekyo nsobola okyogerako ekyo sinenya buli muntu yenna alowooza bw'atyo wabula abantu basome nnyo bayibuli abantu bategeere nnyo bayibuli naddala omuntu before nga tunaba kujjajinga kyovula Katonda kyeyasooka nokuga do not judge anybody kyovula twagibwako agaamaanyi ag'okujjajinga bagatuggyako because tetumanyi kati nze nayitibwa Katonda okukola omulimu guno gwenkola g'amazima nyinza okuba siina muntu gwenkola era go ge mazima no ku nsi kitali kya bulimba nze ndimukolera Katonda ate yantuma ate ye boss wange tina kyenkola okuyimba ne Winnie Nwagi today that we have a song when I go nze I get time kubanga abafans bange nagamba respecting nnyo I go read their comments and I reply them some when you go and read the comments on the YouTube, on our YouTube channel about that song, you see how people are being blessed. To me, ye award is agency ngo kwagala. Waliwo akwatibwako. Kati omuntu nga Winnie okera nayimbira Kristo. Omuntu yenna nga Mukristo yali yandibadde engalozi tezirekera okuba kwebaza Katonda. Because at the end of the day, why do we preach the gospel? We preach because we want people to know about Christ. You get my point? Yesu asanga abavubi. Ngenda kubanga bukimu kitakolinga katono. Yesu asanga abavubi abagamba mwana musule entimbe za mujje. Come follow me, I go make fishers of men. Abatwala abavubi. Abantu. Me as Levickson, my mission is to hook souls for Jesus. I cannot hook souls which are already hooked.
Oshegere bwebanga ndi muvubi ngani muvubi kangeze ni muvubi wa byennyanja navuba nti ebyennyanja nga sigenze ku nnyanja oyo aba muvubi oyitibwa muvubi kubanga ogenda ku nnyanja n'ovuba kati nganze Levikson bwe ngenda mu show Wizkid bamulese wano nenyimbira nenyimba nensabira abantu nenja tuza abantu obulokozi nze mangenze ku nnyanja okuvuba nzo mulimu gwange kutuusa message yange era oluyimba radio ezimwe eza Christian zalubola which is very understandable ungatandika nagambye the way you don't understand me it is the same way you not understood somewhere else. Yesu Kristo yajja n'abulira enjiri ku nsi nesibwe muti yamutegeera bennyini aba baali beefula nti balokole abamanyi Katonda be baamucrucifyinga be baamuyita malaaya be baamuyita omubbi w'omusolo be baamuyita buli kimu kati nze Levikson wempiti webimuko ebintu nenjaji ngwe nze ow'emyala wali ejje kusofu taata wange tabeera nkona erosi mama wange tavuganga ko talina nakyalina kiri awo kati otoli omwana gw'endiga nga yonna yabiyitibwa nze ani abeera awo kino is becoming a problem. That's why I never come out to say things. Inze, the Bible tells me go into the world, preach the gospel. Preach the gospel. I'm doing what God has told me to do. Bible negamba yennyini nega buli lulimi lunayatula nti eki ya Mukama. Nze ani akwata omumagwa w'ennuwaagi n'enguziba aleke kuyimusa linnya lya Yesu Kristo aleke kwebaza Katonda byamukoledde. Nze ani agaana Mickey Wine balokole bangi bali ku lujja bayimiridde mu luggi tebakkiriza abantu kuyingira tebakkiriza abantu kufuluma. You get my point? That's the thing. Kiringa gwo musumba oli ku kituuti oweereza omutamivu najja nagaba nenjaga kuwa bujulizi Mukama ina kyankoledde n'omulemesa lwakuba atamidde ye lwaki toyagaliza nnyo Katonda lwaki Katonda yafuuka Katonda waffe Katonda ensonga lwaki tuwulira enjiri twagala bangi bamumanye so ekintu ekyo sikinako mutawaana TV wegaana TV ye luliye buli muntu azokola yola omuntu agenda nagula ya time nakuvuma time we wakuvumide we data we ti esimu ye kwagamba bantu bakola buli kimu kyayagala katoli bwangana wala my brother oli bwangana okuzanya oluyimba lwenkubye ne gwini nwaji wala imgakala mu simu inakoki kinako buzibu wadde n'obumu naye bwatyo bwalaba ebintu binotambula naye nze obujulizi bwenfuna you don't know what it meant winning wajo kwambala ekiteteebwa ekityo mu video you don't know how temanje kyategeeza temumanyi na gundi twaita process okola olima ne Winnie bambi ya ngulaba she could not believe it. Winnie had a story one day the world will know it. Winnie yeye yali agamba era inakuba muyimbi wa gospel naye ate church yakulemesa yes ye bwatu bwangamba nga takkiriza mbu ddala kweri asikiriza nko tukola oluyimba naawe mpise tukole nze yayitira Winnie okukola naye oluyimba nga yayimbire Mukama. Winnie saw when she's planning to be releasing gospel songs nze nganze Levikson omulimu gwange mankozi nze sikyusa laba nali njogana ne Bentrom yakola remix ye ne Shiba Bentrom nangamba yagenda ku stations ezimu zimugamba tukyakwagala ano ne music twamudelete nze ne TV ekyo kina mutankalanya bambi ekyo bebe kusalawo kwabwe ziri TV zaabwe njagala mujjukire bannange buli muntu olaba ino channel yo gwe wasazeewo kumpita yange you nina demo kola ko interview no kungo banongamba levi shewe digenda nze ne bazakalona nafunye omukisa okujja wano ku show yo ne mbako Mukama nyambe bina benjogede beko bikola ku mitima gy'abantu but my point here is nti buli omu amanyi nti alina okuyitibwako me am an evangelist you get a pastor who is out there is a we jihuking when to nibajijja mbone babajibikiriza they come to fellowship they teach them you know but me nganze nze na saba let me tell you a story naita alumu wali blankets and one elebera ku Uganda Museum nimbuza manager wange busy man mga busy bichibera nanga becho bakita blankets and wine kabantu bangi
nga Blankets and Wine ibiritia nambulya ngeje ibiramu nga wow nga so abantu bagena beera olunaku lamba nga tebawulidde kuwadde n'enjiri. I went back and I fasted and prayed. Nensaba ningamba come I want to be on that platform. The following year nebampita nebankubira nangamba is it Livingstone yetu twagala joyimbe ku Blankets and Wine. Nensoka ate ntya ninga nakisabye Katonda. Naye bwe bampita they were bringing Mafikizolo. Katwadde yogera ku bintu by'omwenge. Nze mbadde ku events nyingi nnyo nga sponsor wa mwenge naye tebakola ko poster nga bakiteka ku mwenge. Ate sina gwe nali nganye. Sinsikira nko ngamba ati these are my rules. No, but for them they know what I carry. If the world can see it. Mwe mulowooza nti bo bantu babi ba stani biki banange. Gwani alina kasengejja abantu batyo. Washaka zenzo gamba. So me the way I look at these things is different. Nzo kuitwa kwa nkulala. I would not want to see anybody miss out on heaven. Because I know how beautiful it is. Manyengeri Katondo kwagala kwandaze, manyi Katonda janzije, manyi sanyu Katonda lyampadde. I'm not selfish. I'm not going to be fed and I don't feed others. That's why I go out there. I will find you and I tell you about Jesus Christ. Today they don't even call me to perform. Today they don't call me to perform. They bebanku bidaba promoter nakulanga mwana musumba chango sabire kale ku bantu baffe. Because they know I pray for them. Era fene wafe tukuita musumba. They know mbatu za abensi fe tukuita musumba. Oshaka chengeza okugamba wange. So I want people to know that it does not affect me and it cannot stop me from preaching the gospel. Ne bwaba muyimbi kinanga mwana mpulenja yimbira Yesu Kristo oluyimba olunaku sijja kwebaka. Nja kusigala nsinza kubeera nsinza Mukama ngambe wow God webale. Oshitegeera? So I have no problem with that and I'm the happiest man. If omuyimbi omuntu abatazanye bambi luyimba olutusamunenya naye abantu ye enjiri etuufu. How will you see that God is working? Many people say, but you can't mix darkness with light. Kati kanka kudimu tunana kadamu. Bwenda mwene nyumba nga mulimu ekizikiza. Lwaki siretawo ekitangala? I'm the light of the world. Wali mu bulamu bwo bwonna, wali babaddewo ekizikiza n'oteekawo ettaala ne watayaka. Ennyumba w'osanga erimu ekizikiza n'okiteekako ettaala. Yaka. So why do you want me to be far away from them? Okay, nze mulimu gwange guli. Mbo tubeeramu nnyo. Mbugwera n'obulamu bwo, obumala n'abayimbi basachula. Obeera n'abakenzo, obeera n'abayimba Spice Dana, obeera n'abashiba. Which is not right. No, bebe tagaddala Kristo. Ngenda kuwulya ka story kam one day nali wa Moses Radio atuli mu studio ne bawizo. Radio yali yampa ngene recording leo luyimba. Nenkola olimba wali kati wenasanga obali vibe nali sigitegedde bulungi kati nenjagala okusibula. That guy said something to me I'll never forget. Moses yangamba muganda wange kati ogenda naye ng'ogenda wa nambulira story ya Noah. I mean ya Yona. Oshitege? Yona abamusindike walala yasala ogenda walala. Moses angamba Katonda yakusindikira ffe. Why not to choose? Ate kati otudduka. Can you imagine? Do you get my point? Kale katulabe omuganda wange gyogenda kale muganda saatula samalizanga atudde naye ajja sembere yali awo kabia kali kanjinga vibe sigisobola ogitegera kabia kanji ngamba kansibule ogitegera ngamba kansibule musajja yagwe ebigambo ebyo ngamba wow I didn't see as Moses ngasala Moses mbu yayogera zinalaba Katonda yenyini is reminding me why he sent me here. And guess what? Alan, situlanga ko naawe etumala saba bbiri nasigambye Kristo. Kizibu nnyo. Zifuna opportunities nyingi nnyo nangenda yo masomero g'abazungu ne bangamba if you bring here if you go perform but don't sing about Jesus, don't talk about Jesus. Sing your songs, kids love it, love them, but don't talk about Jesus. Nembagamba I can't. There's no way I can't make some noise for Jesus.
Even me coming here, it is because of him. Nimalirizanga walking away going because munanga abasomera agagama gebuzungu basolo kusuinga esomero musomesa abana baffe ebintu ebyetayagala because uli omuntu abelieving mu Yesu na yenze wonna wampeebwa platform yonna nja kwisa wenya Yesu Kristo because I would not want to see anybody miss out on heaven, and there's no any way you can go to heaven unless you go through Jesus Christ. So it is the one I'm going to tembe yabuli wamugwe. So a radio OTV cannot play Le Vixen and win in Waji, but can play Banner Boy, Yerusalem ane noli omuchala yani. Andi yecho barengenda kugira ekigambo kyekyo okay kanchogere bwe butamanya susubira anti ambanvu mimi. You cannot play Le Vixen and win, but you can play Yerusalem. Ne Yerusalem yo bitegedde. Kitegere yo tegedde ki? Ne because only the gospel. So bimu it is butamanya. Omuntu tamanyi. Tamanyi nti wini ni waji. We had to fast and pray for our song. Tamanyi nti wini ni waji today. Ngabera mugundi. Bami ngali kupresha. Wakati banengena kwa marachi. Banange aguzene saati mpya. Aguzene mpale mchala watu. Ayagala kujayo. Awechitiwa Katonda. Webale nnyo. I can't wait to see wini ni waji on my show. Nze nesunze nnyo nikite kyagenda okwambala. Baka mambo fabasatu baffe tukoze ekyejo. Mbera ne mbubanno tubazanya ku Sunday wokka. Le Vixen yazanya Monday to Friday ku TV zonna ezensi. Ekyo omusango ogwera gonsinzi. Gwe ne Pastor Bugembe. Naye kubanga maybe kwe kuyitibwa kwaffe. Banange muteke tubulire enjiri. Tuleke tukole omulimu gwaffe bambi. Namwe mukolo ogwammwe bulungi fena itu kyemanyi mu bulamu buno we will have to give an accountability in heaven. Buli muntu yenna baja tuzalwaga sebo Alan twakuwa TV wagikozesa ki na kyaza akole Vixen nayogera nti teri muntu n'omwe agenda kuyita kulaba bwakabaka bakatwataisa mu Yesu Kristo nti kali owakyasa gundi yagamba ki ntenze show yange munange bawe mulanga nga njagala obagana ne bag si muganda wange waziba kiboko sebula abantu kama banange aboluganda ne yanzanyo Alan, thank you for having me. Manya mtale Vixen njagala nnyo Katonda okuyita mu kwagala abantu atera ne serving Katonda okuyita mu serving abantu abantu abali eyo tusaba Katonda buli kimu kye twogedde kibekinge gye kikuyigirizamu because I would want really buli wenzi jambeke mu mutima gw'omuntu gwenkwatako. So wabango liyeyo, the biggest reason why we even wake up and come for these shows because we don't want you people to miss out on heaven. The biggest reason why I sing because I want you guys to know about Christ. So on such a beautiful show and a big show like this, I pray you really understand God. You pray indeed to the one. Nsaba Katonda abankumire. Saba. Antani soluno. Nsaba Katonda abankumire. Bampera omukisa abatamanyi mutegeere nti yekka Yesu Kristo yafana azukira. Nsaba mwekwate mukwasa obulamu bwammwe. May you allow him to increase in your lives and you decrease. Those who don't know God, I'm here to remind you as a servant that heaven is for everybody, but those who will understand Jesus, they will see heaven. So mwobulamu bwa Yesu Kristo nsaba Mukama bagumye mwenna birote ebyazike ebyafa nsaba Mukama abizukize bonna ng'oli eyo maama ne taata nga tomanyi kiddako nkya waliwo Katonda amanyi olw'enkya nsaba Mukama taata olw'enkya olwo lubeere olw'omukisa mu bulamu bwo. Abakozi nsaba Mukama asitule bizinesi zammwe nsaba Mukama abawanguze abali mu planning obufumbo Mukama nsaba obufumbo bulungi nsaba bagabirire buli kimu kye mugenda okukola abali mu masomero nsaba Mukama abafuule emitoso simikira. Kale Katonda no gwemperezera nga nsikiriza nti akola eby'amaanyi njagala abansanyusize abampeera emikisa Mukama Katonda abasanyuse nnyo mwene ensi gye tulimu ebintu tubitegeera bulungi kino kigwawo kiri kigwawo nsaba Katonda abampangulize Katonda abaagale nnyo naye ate namwe muyiga okumwagala n'okumuweereza. Kale n'ebyo bigambo ebyo tukitiibwa n'ettendo kitiriza Yesu Kristo Munazaalesi. Amina. But God bless you so much, people who are dreaming non-stop. Do not listen to dream about us. Please go support gospel music. Yep. Because gospel music is full of life. Mbagala nnyo ndoza byebyo. Kale sisoka wano bannange for now, ladies and gentlemen, musebe bulungi
Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.